ate si kabaka aliwo ne kabaka naye singa abadde ali bulungi ng'era bino bitwogera bibi nnyo ku Katikkiro gwe yalonda gwayagala ennyo yandivuye n'agamba abaganda tukkakkane kabaka Katikkiro nze yamubawa nze ndi bulungi emitima gibeere wamu ne kabaka ne buli wajja okwogera takyogerangako nti banaye temuddamu kuteeka Katikkiro ku nninga agamba kimu temubongoota kuba abuulira bagezi temubongoota nze ndi bubi eno ate litya eddogo erigenda ova ku CBS nga ligenda ku NBS nga balitwalira ani Zambali Zambali kubanga emikolo gyonna Medi Nseko gye yakolangako Zambali atandise ogiwamba anti Zambali yayogera ekituufu gyagwa ne president we yamulangirira eyo nakyekwese buuza Mayiga akyekwese ate olowooza lwaki golowooza lwaki Kyagulanyi ne ttiimu ye tekyaziba mukkiriza obagaana kyaka tebalina birowoozo bizimba Abedi nga yabirina Abedi munnanga ayinza oba abirina nedda ssebo y'ensonga olina kugibuuza Mayiga ki ate akali awo nga ku kaki nako mugenda kutegeera ebikolebwawo naddiru kyezi kutulwawo era bameka abakafiira mu kacyanga abakafiira mu layini eyo bebakatuusaako nkiyite ki sigwa buliisa maanyi okukaka omuntu harassment kubanga nedda omuntu bw'onjijjako emmere yange nonga bw'otompa mmere ngenda kutta obunkase nti bw'obeera eno ku talk shows president ye kenyini tomuhostinga n'abandi badde bamudefendinga toba hostinga amaanyi ogajjawo okumuyita president wo anti kakatirawayo nze nabeeranga ku Soroti Bugingo n'atuganda okwambala kaya myufu yonna era bwemba Katonda mpulira n'agaana ebimyufu byonna ku Soroti oba totukwatako yatandikira ennyo n'otandika okukola amawulire ga Bobi ne batandika okugasala nga bagambye liitakamya News Manager e Uganda bannamawulire abasinga temulina mirimu muli nfuuzi muli banaku muli balukyolo muli actually bannamawulire mufaanaganako aba booda temulina mirimu tokuba nnyo mutambula mwasamye mulinga binyonyi mutambula mwasamiridde mulinga sawo za saa temulina mirimu nti kakati nti okufuna sente eziwerera abaana bammwe jjukira ate mukwana mulinga popcorn mulabye ono muwulira buli wamu bannamawulire mukwana kati okukwana mukwana abawagizi mukwana abawagira mukwana abasuubira obawagira mukwana gye mujja amawulire gye mugatwala ne mukwana ne bumukola nabo kakati okuyimirizaawo obwenzi bwammwe n'okuyimirizaawo amaka gammwe mwetaaga akasente ng'ate sente Medi Nseko toyinza kungamba nti afuna miliyoni eziwera 5 ku gundi A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 0752 887 15 15
Zanyo nge munaffe agenda maaso n'okubanga otugoberera nkubuuzizzaako ina gy'osinzidde okubanga otulaba n'otugoberera webale nnyo webalire ddala ali munda mu ggwanga Uganda ali ebweru waale bannaffe abali ku kyeyo abali mu nsi z'Abawarabu abali mu Europe abali mu nsi eziri waddewaddeko tubalamusizza omukulu tuli kugwa kimba wa updates ne MC Uncle Bean kyokola kiri kimu bw'obanga obatunaba okusubscribinga genda ku mikutu gyombi egyo osubscribinge kale kuolabidde interview eno kuba osubscribinga ate n'okulayikinga oteekeko ka like wemu ne ka comment ate era ne ka share oba obeeko gw'osharingira emboozi eno tujja kubanga tusanyuka ndi mu mbeera bweti ekirwadde ekya red eyes kyansazeeko temugamba nti nameza amalala nintekako glasses ntaddeko galubindi zino olwambeera ya kirwadde kya maaso naye nga tujja kutambula mpolampola nasazeewo okubanga ate nsigala mbaweereza MC Uncle Bean gwe tuli naye ku mukutu ye tubeera naye butereevu ng'asinzira mu ggwanga lya Canada eyo Mungu yamusaasira waliwo oluli yaweereza message n'angamba nyumirwa nnyo engeri gyoyanjulamu MC Uncle Bean introduction gy'omwanjulamu yesinga okunsanyusa kale era ngenda mwanjula olwaleero naye nga sinaba kumwanjula mukkirize mbategeezi bannaffe aba Biva Organic be bakugu bokka mu kujjanjaba endwadde ezisumbwa bannayuganda abakyala abalina obuzibu mu kuzaala abalina obuzibu mu lubuto omwo ng'olinamu ebizimba bino bayita prostate be bayita fibroids bikulemeseza okuzaala bw'ogenda mu nsonga olwayo olumizibwa oluusi togenda n'ebirala biringa bwe bityo bannaffe aba Biva Organic bagamba nti ezo babijjanjaba nga bakozesa obutonde ate nammwe abalina aniya wo nga bamulongoosa n'akomawo n'adda n'akomawo akantu akaleeta aniya basobola okuba nga bakajjanjaba ne kaggwerawo ddala ulcers buli walwawo okulya wali musiraamu ulcers zakujja ne kukusiiba wali mulokole tokyasiiba n'ebintu ebiringa ebyo bannaffe aba Biva Organic bagamba nti ulcers bagenda maaso okuba nga bazijjanjaba gwe kyoba okola kiri kimu agenda wali Emengo ku Ham Mukasa Road ojja kubanga ku koti Emengo waliwo ekikubo ekikyamaawo batundira omwenge omuganda awo nga kumpi nawaabeeranga office za Uganda Telecom ogende maaso boote ojja kuba olaba ekizimbe kiriko Biva Organic ekizimbe kiwanvu kya green ojja kubanga afuna obujjanjabi nawe oba oyise mabega eri ku BBS ku Masengere ekizimbe ekyo obeera okiraba abali Masaka mwe temujja Kampala Biva Organic ajja Masaka abeerawo awo abali Ejjinja nammwe abeerayo awo ku Market Street abali Erugazi abeerayo awo kuwulira na Absa Bank abali Eruweera abeera Kasana abali Embalala nammwe abeerayo ye Dr. Asenjobe Richard owa Biva Organic abasajja abalina obuzibu mu battery emuliro nga teguvaako bwe guddako awo wonna agamba nti genda asobola okubanga akujjanjaba prostate abalina prostate nga yagazi ondala mwami abakulidde mu myaka tokyasobola na kusiba musulo tosobola kugenda ku bugenyi otyo omusulo okuyitamu n'ebirala Dr. Senjobe ajja kuba kujjanjaba nga bakozesa ebyo byennyini bayita natural products oba ebyo bye tukozesa ebya bulijjo bye bayita ebyobutonde oba omuddo ogutulinaanye MC Uncle Bean gwe tulina olwaleero MC Uncle Bean yazaalibwa mu bitundu bya Mubende eyo Mityana Kasebwembe ala yazaalibwa mu kikanga yeddirangeye bwe yaveeyo ng'ensi emukunguziza musajja wattu yajja bwatyo mpola yagwa mu bitundu yagwa bwayise Kaleerwe sayidi awo n'abeerabeerako awo ensinga emugoyezaawo obutaaba awo gyeyalabira abaali bazanya emizannyo mu Mulago Kings kuli wa mukadde wange Muzeyi Mayanja n'agenda okuzanya ebina Uganda mu Mulago Kings naye awo Kaleerwe yali atunda mboga mu katale ne emboga wamu ne nakati mu katale ke Kaleerwe ate awo gyeyafunira ekirimu okugenda ku Shiro TV n'agenda n'aweerezaayo Shiro TV teyalwayo nnyo ng'egyatalwa nnyo ku TV n'avaawo n'agenda ye TV kyenyera yagendako bwatyo yafunira omukisa okugenda okukola ku TV gaggadde eya Soloti TV era bwe yatuukayo ne bamwaniriza n'akola programu nga nnungi omusumba omukulu n'asiima n'amutwala ewaka alabirire omugole yali awasiddwa mu biseera ebyo gwe bayitanga Susan Makula MC Uncle Bean nga yekawoya Fahadi batandika okumutuma embizzi era bwatu nayiga okulya embizzi ng'ali mu maka aga Pastor Bujingo sabo nkwanjudde bubi Ndirya seboka. Wanji? Kati sijirya. Kati embizi tojja naye wali ogiyigidde wa Bujingo era nga bakusuubiza nti bw'otaayiga embizi mwana nga emizimu tegyali gya kuvaamu.
Kale soko obuze ku bana Uganda. Era Nigeria. Bakulisa embizi. Nigeria no gino na nenjikima. Wajijjanga wakwewooma. Kwewooma najijjawo ko wali kuseka bakanga mirundi wate onywera omwenge nawo najijjawo. Nate taunga wakalira nga ku toto ngokire botyawo nawo najijjawo. Manyiwa wansi awo manyiwo. Mbagenanga ko nenna mugonge yawo kyali waddala. Ewa ku Crane Gardens. Awo nenasana wonne bulkafaka ngamu embizi. Anti embizi ya Crane Gardens. Omusajja oyo wa Crane Gardens ye omuwe nansana ye Chusi enansana. Sebimanyi engeri bwe siri muli wambizi. Anti wali ogiyize. Tomumanyira baginkaka. Kyesibagambe nti bakutwala mu nnyumba ennungi ennyo ne bakutwala mu kisenge nga kirimu ebinabiro ebyebbeeyi ebinabirwamu ebyebbeeyi. Otegedde ensonga eyo soko buze balamusiza mwenna abatulaba n'abatuwuliriza gye musinzire kubanga mutufuna tubeebaza nnyo mwebalire ddala kubanga mutugoberera n'otuzaamu amaanyi. Mwebale commentinganga waliwo omuntu yazze ku channel yange nteekako posti z'ebifaananyi n'ateekako commenting embuuza Pachoto konze nja kukubira kuba kati nze mbeera Canada gw'atobeera Uganda. Yambuuza mukyala Pachoto nti tabeera nga ali kitalya. Naye ekintu ky'okubeera e Canada ng'okisussa nnyo gwe wasooka okugenda e Canada. Mu kika kyaffe mu famire yaffe ya kitange mbaana 8. Mu baana 8 gwa bazaala. Baba wange yazaala abaana 8 nze ndi wa 6. Ate nze alina P3 report. Gwe watuukako mu P3 mu baana 8. Nze yakoma mu P3. Gwe okoze kisegeeza gwe omenye ku byafaayo mu famire yammwe. Nze oli ku byafaayo. Kale yakubuuza Pachoto. Eyakubuuza Pachoto lwaki wamuwadde ennamba ye? Eyakubuuza Pachoto lwaki wamuwadde ennamba ye? Sigaba nnamba ya muntu nga tanzikiriza. Eyo si nkola yange. Ate gwe Pachoto nga lwaki tomukubirako n'omanya ali ata kuba yali munno yakunoonyezaako ne ku buyambi bwe baakuwambira. Era eyambuza ndale sirabe muddamu mugamba nti ali bulungi. Naye Pachoto ne domulabako. Mukubireko kasimu. Era mubuuzaako. Kikulumye. Ngale kinnumira nze atakola nko ku Soloti ate nga mwenna mwakolako ku Soloti. Okirumiriza njagala okubategeeza mikwano gyange mwenna abasinzira amawanga ag'enjawulo Saudi Arabia oli katoliriddawa naye nga wandyetaaze oba oli Uganda wandyetaaze okweta mu conference zibeere Canada okujja okusoma okuyiga n'okwongera ku bumanyirivu bw'oba olina mukwano gwange conference zibaawo mu bungi tutandika Ogwokutaano era wiiki eno conference egenda kuba Mawa. Wemulabira vidiyo eno oyinza okugiraba vidiyo nga conference ewedde oba n'ogiraba nga tennaggwa nekyomanya nti tugikoze ennaku z'omwezi 28 vidiyo eno bwekoleddwa. So conference egenda tandika nga 3 paka nga 5. Mental health egenda okuba attendance eggulawo conference ezimu kuzibaddewo eziguddewo omwaka guno nga tuvudde ku ya Culture Department neya Madam Dodo. Ate njaga kukakasa nti conference eziddako gwa 6, gwa 7, gwa 8, gwa 9, gwa 10, 11 Desemba paka mu January zigenda kuba zirinda kubanga tulina ya Nuupu egenda kuba ya climate change ogw'omukaaga, tulina ya agriculture, tulina ya babu mu 10, tulinayo ya mukulukulisi eya unruly human rights nayo gyeri egenda kuba mu gwa 8, tulina ya Nuupu ya gwa 8, tulinayo okulwanyisa ebiragalalagala ya gwa 9. Kwegamba conference weziri ate ne ya gender ya domestic violence ya egenda okubeerayo mu January, December ne January nayo yegwe mukolo omukulu okuggalawo omwaka mu Canada muno ye conference enkulu. So tosanye kubanga ogisoma gwayagala zeekwata osobola okujja mu inbox yange mu Lukimbo wa n'atuukirira
nimba nga nkuwa ennamba z'abategesi ku mukutu guno nze ntuukirira abategesi nembalangira oba nembawa conference zimaze okukakasa nti gye ziri n'abategesi nti beesigwa bebo bennyini mu lukindo ngezaako nnyo okugamba abantu era abantu batuukirira nnyo ng'amaze okufuna obuzibu n'okugamba munnange funa invitation ku mutegesi n'atagana n'agenda ewantu ewafu bwe bamala obutomera eyo n'ajja mu inbox obiini olaba wangakokotako n'engende wagundi kiki nategedde nti ebyo bigenda kubaawo nze nategedde nti abaana bajolekaana obagambe kuba omukutu gwaffe feba CEO osobola okuyimuka mu kamera awo n'ogenda n'obagobawo tangeera kwetuli sebo mbagobyewo era nze nannyini ekwe nannyini so kakati mukwano gwange totomera n'ofuna invitation enfu yangu namba yange eri +256 +256-750-90-99-86 ebisigaddewo oba ebisingawo byonna nja kuba nkuwa ennamba z'abategesi gongamba buganinga kubanga njija nsome mu conference y'omugw'omusanvu ey'ogw'omwenda mbere nga kukwasaganya kino nakyo njagala kiyiseewo oddeko oyogerako ku mwami wa Biva nina omuzeeyi gw'ebyo ali Uganda eyo omukulu oyo ntera okubanga munnaye mukama atukwatizaako kaba tugabidde n'emuwaayo kembanfunye naye tulina mbabita mwami Matiya alina aniya mukulu ndoza amaze emyaka 2 simanyi oba oyinza okunteerayo akabege wa mwami Ssenjobe ne tubaako ngeri gye tugira wakiri ffe tunaagula giraavuzi atuyambire ku muzeeyi Matiya bambi amulongoosi kubanga musajja ate si bulungi tali mu mbeera nnungi nnyo talina wadde kyatunda wadde akabizi so mbadde njawo ntuukireko ewa Dr. Biva labe nga atukwatira wamu onyambe era nja tumayo gwe waffe mu Kiganda Kasebwembe ali Kasebwembe omuleete kubanga ali Kasebwembe sebo olabeko ne ku bijja byaffe abenza okulaba ebijja bammwe kingatirako wa bifuuka byaffe omanyi nti mabeka mu nsi muno bebaziika ku kkubo kasooba nga era oba ofudde kati era bambalaba ensonga eri ya Dr. Biva ensonga gyogeddeko ya Dr. Biva nja gikwasaganya Dr. Biva muntu wange nnyo tujja kuba twogerezeganya naye tulabe ate tajja naye teetagisana kujja Kampala amatabi mu Uganda yonna kumpi gabunye oyo w'emiti na mubende aba asobola okugenda awo Kabula Soke I mean aba asobola okugenda wanewa ebbanda yawa banda stage togimanye emityana babayita banda stage alina wahaza ki bambi munyambire ku muzeeyi kimba babambi mbeererawo ku muzeeyi Matiya ono si muzibe ono talaba TV ebya ddala naye bannange ye muzibe tabeeringako na TV tukatubugulire radio kubanga ne TV agenda awulira ampulire agamba ki Madamu Dodo Madamu Dodo Kajumba jali yani lady jali mu Canada Madamu Dodo Madamu Nakato Madamu Dafini Dodo namulengedde nga alina akayimba ka Bobi Wine ke yabadde ayimba simanyi omukazi wamulekawo yasimanyize kanno mulyewo nga alinga agamba nti baawe yamusuulawo kwegenda ku kyaye Canada naye Madamu Dodo Kajumba byonna byokola tukulaba oteekwa okuddira omusajja kale eyo tuvuddeyo mukulu dinganya abeeyo ngani nani nina amawulire genja okutulwa mu maaso awo eyo maaso eyo kuba nina audio gye nawulidde eyamuwala w'omugenzi Kigundo yali bamama Fina nga bajja mama Fina emmotoka nina amawulire g'omwana oyo omuwala omanyize sire ya kusaidi nze omuntu naba si mukwano gwange nga ate yalina ekituufu nze ekituufu nkiraga abantu nina details z'omuwala oyo bulungi nnyo n'engeri mama Fina gye yamufuliramu visa ejje Canada ate omusaba tiketi so noza mama Fina bwe yamumye tiketi kwe kutandika ebintu ebyo details zonna nzirina Justino kale nange waliwo nange audio gye nafunye audio eyo nga eyina engeri gyerumikamu ono omusajja akola ku CBS omumanya akola ebyobufuzi olwo alina ekiwalaata
myaka nkaaga mwena ku CBS batavaako. CBS ya myaka nkaaga mwena, CBS ya nkaaga ya myaka abiri. Gyonna gyebaddewo gyabaddewo nayo. Obadde agalabe wagenda akolwa mugamba Medi Nsereko. Buuza Mayiga. Iyo mumenya lya Joseph babitabuuza Mayiga. Audio simanyi oba wagiwuliddeko? Nagiwulira naye abaana b'Ebungereza abo. Bakweyo Ebungereza. Waliwo audio endala muteekamu akakosi k'abasajja bakola ku CBS awo Emmenga abasajja ba Buganda. Nti bagenda ne bafera abantu nti babatwala mu Buganda Convention ye Canada. Ne babatwala mu kahoteli mbukali awo nga ku awo Emmenga awo mbu. Mengo side chi. Nga ku Kaki, ku mafuta ga Kaki ng'okkirira ono Sentema Road kino kigenda Lusaze naye wansi awo. Kategedde wano ne kansala yali agenda okunfederamu. Ntinatwala Iraka. Omukyala nno alina amawulire ago ali Canada awo. Mukazi agamba nti yali amaze otunda kanta milioni 3.4 ne bamufumbafumba ne bamutwala awo nga baagala omulimba ne banti bagenda muwa visa ye Canada. Okukakana nga baali tebalina kye balina baali bafere. Anyway, tujja tuukayo. Audio batonna bagifuna nja gikusharingirako. Kati Owaye wangi ne wategedde dogerigendo okuva ku CBS mpaka ku NBS. Ate litya Obera Uganda ne dolaba. Eddogerigendo va ku CBS nga ligenda ku NBS nga balitwaliraani Zambali. Medi Nsereko kuluga Zambali kubanga emikolo gyonna Medi Nsereko gye yakolangako Zambali atandise ogiwamba. Anti Zambali yayogera ekituufu ekijagwa ne president we yamulangirira. Eyo nakyekwese. Buuza Mayiga. Buuza Mayiga akyekwese. Ate olowooza lwaki? Golowooza lwaki Kyagulanyi ne ttiimu ye tekyaziba mukkiriza obagaana? Kyaka tebalina birowoozo bizimba. Abedi nga yabirina. Abedi munnanga ayinza oba abirina. Nedda ssebo y'ensonga olina kugibuuza Mayiga. Mayiga ki? Ate tulina bameka abamanyifu wano mu ggwanga nga balina akakwate ku CBS. Nga balina akakwate ku CBS. Tulina kyasipita Mayiga. Kera gwategeeza. Kabaka yalabise. Tetunamulabako n'emipiira gy'ebika gyaguddwawo nga talabiseeko. Kati egyo mikolo ebiri egy'omudiringano Kabaka etumulaba. Ku misinde gy'amazaalibwa ge tetwamulaba. Ndabawo nze era omuntu olina okuba n'endowooza wadde ebanfu neera tekigana kuba nandowooza. Ng'obadde olowooza otya? Nze ndaba nti bano abantu abavangayo okutyoboola Kabaka bayagala batyobole Kabaka batuuke omufutiza nga tekyali nga ekitiibwa kisse n'amaanyi nga kyali missoni. Ogamba bano ba presa. Ate naye ndowooza kukwata amakolekansamu bantu kwogera nnyo okumukwata naye tejja kukwatibwa. Olaba eyakunamira Kabaka bamuwadde ekifo okumwebaza. Kubanga bw'okunamira Obuganda oba okunamiddemu ne Kabaka oba manyi yagamenya Kabaka baani mbakunamidde ne bamuwa ekifo kya assistant RDC. Kati yamuwadde obwa RDC Muganda. Ate gwagambye nti ndo Kabaka bayinza omuwambisa abakooda. Era balina muwambisa mu security organs. Naye tugambe nti kyekitambula kubanga kati egyo emikolo giringa ndowooza actually giringa 3 egy'obuvunaanyizibwa mu byafaayo by'Obwakabaka. Nze ku ekintu kyendaba ekigira Kabaka Buganda ye eri mu kutemebwa ate nga yatemebwa dda. Jasi omuti guli mu kugwa mpola kubanga
bwentu kubanga nze mbaddemu nnyo mu Bwakabaka naye nga munda badde ntambulira nnyo mu bintu by'ennono okukwata amawulire g'ennono ago enda mu bintu by'ennono nga ntambula nnyo n'abantu ennono eyo mu Buganda mukadde wange Edi Luwangula basajja yakulira kati n'abalangira naye olaba nti embiri za Buganda zonna ezinga bazitunze ng'ate oluusi zibaako magye zitwalibwa kifuba. Naye olowooza ababitunda bavaawa? Ate kati munnange bw'oba oyagala okuyigga ensolo giyiggisa nsolo. Bw'oba ogenda kuyigga enjobe otwala mbwa kitegeeza byonna nsolo. Era bw'oba oyagala okuyigga Abaganda okozesa Baganda. Kubanga nze nina obujulizi nga abakulembedde era abali emabega w'ebintu bya Buganda okuggwawo be baminisita be bakatikkiro be babaweereza mu bitongole bya Kabaka bennyini be yeerondera nti bamuyambeko okuweereza Obuganda. Kakati awo simanyi tuba tudda amabega tuba tudda mu maaso. Ebintu bingi nnyo ebitundiddwa nga w'oyogedde. Omanyi singa Kabaka abula essaawa zino Kabaka n'abula Kabaka wa Buganda. Katugeze Ssemakokiro n'addako. Okimanyi nti Katikkiro yalina okubaako mpaka Ssemakokiro lw'alikula nga asobola okwesalirawo okulonda Katikkiro omulala. Lwaki mbadde mmanyi Kabaka kyogamba engoma twins Namulondo tuyinza ogikwasa Katikkiro atali mwana wa ngoma. Ssemakokiro aba Kabaka. Naye nga talamula. Naye Mayiga aba Katikkiro mpaka Ssemakokiro lwayiweza emyaka 18 egisalawo okulonda Katikkiro omulala. Kati otegeeza ki mu ekyo? Kati ebadde y'amaanyi nnyo kubanga oli Katikkiro emyaka egyo gyonna. Kyotegeeza nti nno okujjanjaba Kabaka tukwongeremu amaanyi. Buulirako bagezi tonnyonnyola bonna bano abafuka mu baketi bwa nnommi baleke. Tujja bazibulira ebyabwe. Abanywa okula n'ekitigo. abalya bufruits bwe bayisa mu zakeedi. Kiwe bbiri. Soko baleke tubulire bali. Bufene ku kagundi. Abali emmere engatte. Tiffany. Abalya amayuni n'emuwogo wano ku Bululuumu Wakiro. Abawute mamba ku makubo basoko baleke. Tubulireko bali abagezi nti Katikkiro asobola okuba Katikkiro mpaka Ssemakokiro waweza emyaka 18 era oba tofunyemu kiba kitegeeza nti kubanga Ssemakokiro abatawandiika ku kiwandiiko kyo tasayininga kiwandiiko kyonna olw'ensonga onaasigalawo ng'omukuza kubanga omyaka 18 giba tegisalawo kintu. Kiba kitegeeza nti speed gye tulina okuteeka mu kujjanjaba Kabaka tugyongeremu amaanyi. Mugyongeremu Kabaka asiime kubanga otherwise Kabaka asooka akuze Ssemakokiro nze ndabawo ddiiro ey'amaanyi. Naye kembuuze y'amaanyi eyo. Nange kambuuze. Kabaka embiri taziraba nti n'embuga z'amagomba taziraba nti zitwalibwa. Gwe wamwe tofunangayo batunda ttaka lya Kijja. Ng'ate mbalaba. Kitaawo tabalaba yali abatemye. Andi ekyenjawulo omukulu w'ekikolo ekyenjawulo mu ekyo si nze mba nabalonda naye ate Kabaka ye bano abakoze ebikolobero eri Obuganda yabeerondera. Yabeerondera naye mu nsi muno osobola okuwasa omukazi mu makaago n'agamba ddayo gy'ova ng'okomyewo ssaawa 5. N'agenda ne ku poliisi ne poliisi n'egamba omanyi mwami gundi sooka oveeko ewaka. Naye nga wawowe bakugoba. Amaka gago gwe wagazimba omukazi wamwanjula n'omwanjula n'omuteekamu ne ssente ne pulaani emukwana yaliyo. Kye bayita ensi mabina bw'osita magaawukana bw'oyi mu kagagatta. Awo
awo tukawo oluganda lwolese lwebuziba nnyo sijja kulutegeera naye kakati akusinga kubya gwoli nagwo kyoba olina okukola kabaka talwana kabaka bamulwanirira kati obadde ogamba tukole tutya ng'abaganda ffe ng'abaganda kati mwengala tukole ekiri mu busobozi bwo okola byakasota ng'obulira mubonye kikyamwoge kiyinza okutta akasota ako omusota tokuleka kuyingira mu nnyumba ogukubirawo gwandibulira mu buliri ate ne guzaala amagi naye emisota mwajja kada gyayingira mu nnyumba gyazadde amagi kati ennyumba mulina kugyokya munaazimba endala kasa musigadde ettaka kale ssebo kati tugende ku nsonga ya Buuza Mayiga buuza kakati nga tutandikidde Bungereza omukulu ng'okuyaya n'okulaba pulezidenti wange pulisifo yaliko e Canada last year waliwo omukulu wamuyaya n'omulaba gwe baasibira e Korea aliwo oyo ono yawaabira Seegirinya nga bamumye kaadi neyeesimba ku Seegirinya bwe yamwangula n'amutwala mu kkomera n'amuwaabira teyasoma biki Kidandala ani oyo tulina y'omulala omusiraamu Kidandala gwenzituke omanyi Kurani egamba nti ayati munafiku thalatha obubonero bw'omunafu sibuba bubiri bw'akola endagaano ajawukanako bw'aba ayogera alimba otyo bw'asuubiza tatuukiriza kakati Sulaiman Kidandala yali Canada nga ayagala kulaba principal convention eyaggwa eya Canada chapter yajjanga yebwalabwala yatuuka mu gundi yatuuka mu conference naye ng'olaba atuula awungi amagulu emikono agiteeka mu magulu ati n'anyiga amakulu naye nga yeekomoma bwekomomi naye ng'adaba nga alina baagamba okutuuka ew'omukulu naye nga baagamba nabo bakimba bukimbi bwe bamubina kati ne kigaana ekitegeeza teyalaba pulezidenti kati nenebuuza Kidandala kiki ekyali kikuteegesa pulezidenti eno ng'ate mwenna mubeera Uganda n'otofuna budde kadde kamukyalirako bagere wadde omuswamira ku woofiisi atyo wabadde oli awo omukulu Medinsereko ebeera Uganda omukulu abeera wa omukulu abeera Magere na Makerere Kavule mukubira essimu wakwata ku makyo essimu ogenda ogambe ngenze kutuufu wabeerayo buli lwamaadi lwakubiri wabeerayo gundi kirabika Wayiso yazikwata ndowooza amukubira nga Wayiso yazikutte yazikwata ati kati omuswamira wali kubanga ate agenda mulabako omuswamira wali ku press conference kuba bwakwata kaziralo n'osituka ng'agenza omubuuzaako nga mukama wange sinze yaggala naye Mayiga abaana ba Nuupu bakugyamu information mu buli ngeri yonna naye mu myaka nga 10 okuva kati oba 5 abaana b'abaminisita ba Buganda abasinga bagenda kufa kansa nga lwaki kyekirwadde ekisinga okuba ndowooza ekibi Katonda kyayinza okubabonereza olw'okusinziira okuvuluga ebintu bya Buganda n'obibba bwe batebe abaana baabwe bagenda kuzaala abaana abo nga Katonda abayisirizzaamu zahaba kibi kisikire kigenda kuba kyansikirano naye kenkubuuza ekibuuzo kino Uncle Bin kiva ku lubaya kankubuuza ekibuuzo kino bw'otunuulira Medinsereko n'amaanyi ge yakozesezza okutegeeza nti kandabe pulezidenti wange omuntu yenna ayinza okwewuunya nti bw'obeera eno ku talk shows pulezidenti ye kenyini tomuhostinga n'abandi badde bamudifendinga toba hostinga amaanyi ogajjawo okumuyita pulezidenti wo anti kakatirawayo
Uganda okwambala kaya myufu yonna era ekintu bwe mmaatugera Katonda mpulira n'agaana ebimyufu byonna ku sooti oba togikwatako yatandikira ennyo n'otandika okukola amawulire ga Bobi ne batandika okugasala nga bagambye liitakamya news manager oba Katumba yali news manager obudde obwo yali Katumba alabika ne bakuba naye ng'abaana bakola mu control room bannuupu ng'abaana bali mu IT bannuupu ate bakyakola yaba mu njakubya awo we musookedde babagaye ne bamunaakolera ennyo obugingo temugenda bisikira era ne radio mwagirabye mugunti radio eri mmanya ge 100% obuna ekanisa talinaako wadde 0%. Ate nga talina kyeyatunda jjugula kakati mbadde mbagamba nti abaana abaakoleranga kutyawo nga toyinza kufulumya kigambo ekyo kati medinse ku musaasire jjukira e Uganda bannamawulire abasinga temulina mirimu muli nfuuzi muli banaku muli balukyolo muli bannamawulire mufaanaganako ababooda tokuba nnyo mutambula mwasamye mulinga binyonyi mutambula mwasamiridde mulinga sawo za saa temulina mirimu esebo nti okufuna sente eziwerera abaana bammwe jjukira ate mukwana mulinga popokoni mulabye ono muwulira buli wamu madde mawulire mukwana kati okukwana okuyimiriza mukwana abawagizi mukwana abawagira mukwana abasuubira okubawagira mukwana gye mujja amawulire ye mugatwala ne mukwana ne bumukola nabo kakati okuyimirizawo obwenzi bwammwe n'okuyimirizawo amaka gammwe mwetaaga akasente nga medinse kotoyinza kungamba nti afuna miliyoni eziwera 5 ku gundi kusi ng'ani azimuwaayo naawe nga rediyo yajjajjaawe kati aba alina okuba oluseke mu Uganda nze nkodde rediyo emyaka 9 mu Uganda ate rediyo esobola asasula miliyoni kazibeere 2.5 mpozi ng'oli manager kati alina okuba oluseke kati ate balina okuba oluseke abalinamu ku ssente ba gavumenti kati abalala be banfuuga bodegaadi bwa mungi eyabba 5 kyokka nga y'omu yanoonyereza akakiiko k'ennambooli omubbi anoonyerezamu so mpuuga yabbye 5 kyokka mbu yakulya akakiiko akanoonyerezaku kati olaba oyo bw'abeera mu katuli ki takkirizibwa kusembera naye Uganda bagisobyako naye gwe tujjako era lumu nga tuli Rwanda ateroza mulirire kati nze ndaba nga abali ekatunda kale kati nga tuli kwayo yennyini ensonga kati medinsereko abalina okuba oluseke bakuba oluseke bambi olusiba NRM bano ababeera ndaba bano aba palamenti yo bakyazaamu ndabamu bano bagundi bano abe NRM bakasula Sebunnyo ono gwe bali bawadde ekifo mu isi ne bakimulemesa kakati olaba kati abantu ngaabo jukira bannamawulire abamu abe Uganda naddala kati nga medinsereko bali kati abalala be bampuuga bodegaadi wa mungi eyabba 5 kyokka nga ye muntu y'omu yanoonyereza akakiiko k'ennamboole omubbi anoonyerezako sebo mpuuga yabbye 5 kyokka mbu yakulya akakiiko akanoonyerezaku kati olaba bwabeera mu katuli ki takkirizibwa kusembera naye Uganda bagisobyako Uganda yafuna ekikulukuto tujjako era lumu nga tuli Rwanda ateroza muliri era kati nze ndaba nga abali ekatuna kale kati nga tuli kwayo yennyini ensonga kati medinsereko aba alina okukuba oluseke kati bakuba oluseke bambi olusiba NRM kati eri abaakolera jjukira bano aba palamenti yo bakyazaamu ndabamu bano bagundi bano abe NRM bakasula Sebunnyo ono gwe bali bawadde ekifo mu isi ne bakimulemesa kakati olaba kati abantu ngaabo jjukira bannamawulire abamu abe Uganda naddala kati nga medinsereko bali ku payroll ewa afande Damulira
Kituufu. Okitegedde kati babeera ku payroll kati olina kuyimirira mu Uganda kati amanye Bungereza aba ayagala okugatta emikwano ebiri nti Kyagulanyi ngwayo n'eringwayo naye nga buli omu tamanyi nti munnongwe wa munne oyagadde abooluganda babiri naye nga toyagala buli omu amanye munne nga kyamulabisizza nnyo anti yabadde tamanyi obusungu nno kati kambabulireko ekintu kimu Abannayuganda obusungu abali ku Bulaaya balina bungi osinga abali Uganda kubanga eno bwe ndwala ne ngenda mu ddwaliro ne sitakozesa ssente nnyingi nenfuna obujjanjabi nti ate maama wange ali mu nsi ye mwazaalwa nti ayagala ekisipi ekisiba omugongo yeetaaga $5,000 okwata ekkubo n'ogenda ku Bulaaya nga boolese Uganda osigadde mizaaya waabwe nga gwe mizaaya nagwo ogenda obeera Katonda tebaziika nga tebakkubidde tebanjula nga tebakkubidde waliwo ekisambulo ky'okusambula tebakisambula nga tebakkubidde naye nga n'ebirimwamu bagamba byakutunda ne batuuka okukungula ne bakusaba ez'obukutiya ne bamala okukungula ne bagamba kasooli ali ku 2,500 nga wateekamu 2 kitundu obakamu kitundu nga kasooli wa 2,500 kitegeeza kiro 10 zivaamu sinya $2 kitundu kiro 10 kati kankubuuze tukkiriza nti kituufu Medicine kwe yaddaagala akulaba principal president we oba yabadde ayisaawo naye kiyise nga naye muli munda akimanye si president we edda abantu abo babanga n'obuwagizi bweru ba Medicine nga bwogenda babaaniriza nnyo kati bukka kati waliwo ekintu ekitandise okubaawo e Uganda abayimbi babamanyi nti balina Sheikh Canada nga baagala ekwate batandise okwekuba ku Nuupu babasomeramu nti mugereko ku Nuupu mulabikeko ku Nuupu bwe mujje Canada muleme kwawukana n'aba Nuupu bajje mu show osegedde wane Canada aba Nuupu tebagenda mu show y'omuyimbi nga wa NRM bagizira webuuza wayikibenda Medicine ko muli munda gwa Nuupu omutima gwa Medicine ko munda muli gwa Nuupu just mulimu environment eri ku mulimu yetamusobozesa either nga mulimu either nga ayagala kuba na mikwano ebiri mwene alemu ne mu Nuupu nga wonna afunayo nga mwene alemu afunamu ssente mu Nuupu afunemu obuganzi kubanga programu yo buli wekka abaana ba Nuupu abo batono nga bwe mubalaba naye nze ndaba nagamba bwe baleeta abe mukibi bwe yavaayo n'agamba ku bya Nuupu ebyo mbuno abaana ba Nuupu bavu tetujja kukkiriza ku mayiga nga awolereza mayiga ne Pookino nze nagamba taata wange ne mugamba taata toddamu kuwuliriza CBS ne nteekako bambega nga baganda bange ne bagamba taata baddamu kuwuliriza CBS mu ŋŋambe teri kuddamu kufuna sukaali teri kuddamu kufuna kanyama wadde ka sabbuuni okumala emyezi 6 mutaddeko envumbo n'agamba waayi leediyo kanje esonyiwe kubanga bamukwata awuliriza amawulire ate yali asaba essente z'okukola emmwanyi ne mugamba kiganye kati lindako maleyo kati leediyo kati abantu batandika okuboycottinga shows ezo olaba nga obuwagizi busse kati famasi yebegundi ebeeweyinga n'emikolo gitandika okuboolebwa kati egyo emikolo kimanyi nti singa kati omukolo gwa Nyanzi gundi yadde agenda okuba MC Medi Nsereko okimanyi ŋŋambe teri kuddamu kufuna sukaali teri kuddamu kufuna kanyama wadde ka sabbuuni okumala emyezi 6 mutaddeko envumbo n'agamba waayi leediyo kanje esonyiwe kubanga bamukwata awuliriza amawulire ate yali asaba essente z'okukola emmwanyi ne mugamba kiganye kati lindako maleyo kati leediyo kati abantu batandika okuboycottinga shows ezo olaba nga obuwagizi busse kati famasi yebegundi ebeeweyinga n'emikolo gitandika okuboolebwa kati egyo emikolo kimanyi nti singa kati omukolo gwa Nyanzi gundi yadde agenda okuba MC
Medi Nsereko okimanyi show ya King Saha singa yali MC kati emikolo gya Nuupu gyonna Nsereko yagivaamu kati kyokka abeeni alemu ate tebamuwa naye nnyo naye kankubuuze ekigambo Kano Besigye kyeyagamba nti CBS terina license ogattagatta n'ekya Medi bwegambye nti buuza Mayiga birina engeri gye bifaanaganamu nti CBS kifenzo banga ekolera ku masa ya gavumenti era nti Mayiga tebakkirizaako opposition kukolerako. Waliwo Abaganda abaakolako ne Mayiga era bakkiriza mu Mayiga abakadde nga bw'oyogera ku Mayiga era bagenda kukuweereza message bakuvume bini temwaddamu kwasamira Katikkiro waffe naye kambabulira ekintu kimu teriyo muntu Kabaka tasinga bantu maanyi Katikkiro tasinga bantu maanyi lwaki nkyogera bwe ntyo tosobola kuba kabaka nga tolina bantu boogenda kubaamu kabaka tosobola kuba Katikkiro nga tolina bantu boogenda kubeeramu Katikkiro kitegeeza bano be bakkola tosobola kuba na kasolya nga tolina musingi wano mu Buganda Ssemateeka afuga Obuganda muwandiiko atali muwandiike bwe tuba tulanya tutandikira mu nju nti ennyumba esinga omukulu w'ekika esinga owa kasolya amaanyi kubanga akasolya katudde ku ki ku nju ku musingi kakati mukulu Mayiga yensonga lwaki alina emmotoka ezimuvugirako nga gundi noonya bakatikkiro bobwa Kingdom obulala olabe nti Mwami Museveni bw'akufunza akuwa security noloza nti akuwadde security kumbe kukuumiraawo Mwami Mayiga otuuka okukolera Katikkiro okutokolera Mwami Museveni ojjukira batandikira bwe baasibira mukulu Mayiga ne Sseggona ne Nambooze nga bataddewo amaanyi solidarity yali amaanyi awo babale bagambe tugenda kulira kabaka emmotoka ng'erimu eddwaliro nga litambula buli kimu kiri omwo eringa wooteeri simanyi oba yagulwa kati awo Museveni ateekateeka abantu be kati Mwami Museveni yali yateekateeka abantu be nga tufugibwa gavumenti 3 nga tufugibwa ya NRM nga tufugibwa ey'opposition nga tufugibwa ey'abacultural leader n'ey'abannaddiini nti nga yonna gy'odduka okuloopa ogwa Matabigooli yensonga nti ayimba ekintu kimu nti emmwanyi tekola ki terimba gwe n'omubuuza nti ate Omuganda ali ekatwe atalina kyalo nga ye tomulambulangako wadde ali mu Katanga gw'ololebeko mukulu Mayiga ng'agenzeeko ekitalya wadde ekigo okulambula ku basibe naye nga amakomera agasinga okuba ag'amaanyi gali mu Buganda bino tuba tetubyogera kukakkanya bitiibwa bya Bwakabaka na kabaka gwa muntu gw'aba atuwadde naye gw'atuwadde bw'olaba abantu bakudduka kyekiri Muteesa nga bwe yaddamu ab'obugulu obutono b'okulembera bw'olaba bakudduka otuula ku mmeeza kiba kitegeeza nti byonna ebikolebwa Buganda n'omukutu gwaffe biweereza gavumenti bwe weebuuzeeko Mayiga yali agambyeko Mpuuga nti lwaki tozzaayo 5 yamumwana buwanyi yagamba nti talabanga ku babaka ba palamenti Mpuuga ne Sseggona ng'abo n'avaayo n'agamba nti nno bwe mba musobwaganye musobola okusonyiwagana ababba ebintu bya Buganda lwaki Mayiga yagamba nti babizze lwaki teyabasonyiwa awo nange kyesitegere naye nga tudda ku kiri ekyabuuza Mayiga kitegeeza ki ku baana ba Buganda nga Nuupu n'abagigulira etudde mu Buganda pulezidenti waayo musajja Muganda era nga n'emikolo gy'embuga tagikola ki agibeerako nnyo omukutu guno ogwa Buganda ogwandibadde nti gusobola okuyisawo ensonga z'omwana wa Buganda kuba tulaba bangi ba MPs beewaana nti baazimbibwa Buganda abo n'abakatulu bamma ba Mpuuga nti baazimbwa Buganda kino kitegeeza ki nti akadde kandibadde nti Buganda etuuse okuzimba kati ne ku kibiina eky'ebyobufuzi ekiramba
tekina n'omuntu atosobola okuvuganya kuba president ate nga yemwekubira kuba oli waga nti buuza Mayiga kitegeeza Mayiga yasalawo ku baani abanakyala ku CBS yasalawo abano tubeetaagako kati kiba kitegeeza ki okubanga Buganda mu kaseera kano yandibadde ezimba omuntu atuuse n'okubeera president ate nga yemukuba olaba omanye bunnamwaya mungobe bayitawo mungobe wewe baso omumbejja Nazibanje yazaala omugga Mayanja era gwe bajjako erinnya Nebalamye Mayanja kabaka ajja ayita nga agenda Naggalabi ayitaawo ewa Mayanja n'agenda n'alamusa mu Balongo ng'ogenda kubukulya obwakabaka omusajja amulambuza Abalongo abo bamuyita Minyolo baye Minyolo nekitiba kya Minyolo Nazibanja waali batundawo dda era David Lutalo asola kyengulu awo ekyemmango embiri olubiri we lubadde wonna baasaanyaawo dda tewakyali ttaka naki ne Nazibanja baagala muziikulayo omukyala bye yazaala omugga Mayanja nga bakulaga nti Katikkiro abimanyiiko byonna kati gwe obalowooza nti Mayiga akyakuba Bob Wine oba Nuupu yokka Nuupu just Nuupu nti singa ojjako mwami Museveni obuyinza oba ojjako ne beyawo obuyinza abafugira munda mu Buganda bw'otema emirandira eno wansi oba luutu ennene gye bayita tap luutu esebo amatabi teweetaaga genda gatema gwe tewalaba Mpuuga bwe yabba ebitabo ne bamugamba ajje yeetonde bwe yadduka gwe tewalaba nti yadduka n'amatabi babaagala Basegona babwanika bamuwanga Kivumbi walaba gwe teweetaaga bw'oba onootema omuti omubi mu nnimiro yo totema amatabi gagenda kkala gwetta omulandira ogubadde gufukirira amazzi kati Mayiga alabira ddala Bob Wine mulabe wa Mayiga lwaki olwanyisa oli mukama waffe kyobola abannaddiini abamu tebaagala ani Mayiga tebaagala Bob Wine olwanyisa mukama waffe kyobola nti Pookino yavaayo n'ayogera naye nga kimuluma kubanga eri mukama waabwe kulwanyisa muntu abawa emmotoka nga babatuuza ku mikolo gyabwe weebale nnyo nti Mayiga era alina akakundi kakuleberaga nti kati abataka mbalina abataka tubawengayo akasiimo oluvannyuma lw'omwaka so kati n'ekyokubiri CBS gw'ogamba ya Buganda ne BBS omukulu Sali Damasias ne mukulu Kayiwa Evans balina program bagita oba olulimi Oluganda ekiro ya dakiika 3 empooma y'olulimi Oluganda empooma ya dakiika aga mpaako program 3 endala ku CBS oba ku BBS ezisomesa engeri gy'oyinza omumanyi Obuganda ssemateeka afuga byabanga bitya bitambula bitya twaba tutya olumbe mu Buganda ettaka lya Buganda lye lino era Omuganda olina obuyinza bwe buti biriwa Kanyomero mu mawulire ga Balunabba akatikiti naye wali osanzeko TV y'omulokole ng'etagiddeko ennyimba z'Abasiraamu nedda sebo era ku TV y'omulokole kubaako manya Bayibuli Katondawo olugendo lw'obulamu bw'olituuka mu ggulu omukono gwa Mukama Yesu mu Yezaalomi essala za Yesu ebigambo bya Mukama wulire olulimi lwo so mu bufunzo bw'ekika ekyawaggulu bwe mba nkutegedde bulungi Mayiga ayinza okuba ng'akolera gavumenti eriko tayinza nkimanyi
nkinako obujulizi nze Kawooya neddirange ndi mutawani wa Kakumba muzzukulu Elifazi Kibirige muzzukulu Ezekiel Malende Mukasa muzzukulu Ezekiel Bagenda Gayi muzzukulu wa Kalute muzzukulu wa Kawooya Ssemmandu atudde Bumpenje muzzukulu wa Kasujja Busujja Kyesimba ng'obukojja bwange bwa Njovu ndi mukuzu wa Kalema Posiano muzzukulu wa Simeoni Nasamba muzzukulu wa Mukale Kambugu obukojja bwa tata wange bwa Lugavo obwa mama wange Bafumbe Mayiga akolera mu 7 Medisereko anasonyibwa yagadde mazima Medisereko kyamulaba emyaka 6 ku CBS simanyi munne yagombulira ebiri bawo takyaweza myaka 4 ku CBS sirwa kuba nti ekyo nti kati mwami Museveni baba ayagala okunyweza obukulembeze omuntu gwe muguddemu amudapinga n'akulyetinga ojja sanga abaana ababadde abatoototawo ku CBS batandise okuzimba ate abazimba tebamanyi batya Mayiga ayinza okukwata munnamawulire atandika okumutuma ku mikolo gya muzeeyi ng'amukwasizza omuntu kati bwakwasa omuntu buli woogenda n'akuwaayo ekyabiri ngera Medisereko bwabadenga yagenda ku mikolo gya State House weebale nnyo kati bwakutumayo ku State House bw'ogendayo buli woofuna ne bakuwaayo ekyataano kati ku CBS bw'obadde ofunaana kati kino ekyataano okifunye lumu enkya bakubira odduka misinde okukakana ng'otandika okufakasinga ku mirimu gy'abakamawo gy'ojja akasente kati gwoba teweetaaga kugamba nti yagala ajje n'ogundi olonga Medisereko abadde akuba ekikopo ye bamusawuka ebbali nga batandika omugamba nti kati gwajja okuba ng'oteekateeka bino okukakana nga bamuwummuza kaakati kankubuuze kino njagala tuyingizeewo ensonga eri bw'otunuulira byonna nga ebyatambudde katukkiriza nti nno Medisereko atubudde amazima ne Katikkiro gyo tumutegedde naye kakati Kabaka ni Kabaka tumutegedde buli kimu ebyo byonna nga bikyali awo mu Kimbo oye Kabaka aliwa kubanga sisuubirayo muntu mu mutumbaavu sisuubirayo muntu mu buyabuya atalina magezi ajja kuva eri agambe nti nga ggwe Bbiini obuuza Kabaka ngaani kubanga wange kuba naye tasobola kuba Kabaka ng'akulebera abaana be bokka anti Katikkiro yalina otubuulira Kabaka waali singa Katikkiro alyamu Kabaka olukwe tuleme kwesiga Katikkiro bw'osobola ku byafaayo bya Kabaka towulyangako Katikkiro alyamu Kabaka olukwe yebali kati Katikkiro lwaki tumwesigisa nnyo tumanyi kyo bayamuwamba Katikkiro bamanyaga nti Kabaka mulwadde ne babiwakanya ne tuteekawo enninga Lumbuye n'abiteekako enninga era newuunyanya abaavuma Lumbuye mbu lwaki ayogedde Kabaka agenda okuvaayo nga mulwadde musajja wattu nga wammaata buwammansa omukka Katikkiro n'agamba nti alagye nga ffe tumaze kuvaayo katubuuza Kabaka aliwa Katikkiro asirise Abaganda bamaze kuteekawo force ey'amaanyi okitegedde Katikkiro asirise kakati tubuuza Kabaka aliwa Katikkiro osirise olina TV olina CBS olunaku lumu kale tulabe nga gundi nga Kabaka akyaziza ku bagenyi mugundi waali atwedde entende kikyo kati Kabaka tugenda mu musaba luguudo kesi Kabaka aliwa ne Kabaka naye singa abadde ali bulungi ng'era bino byetwogera bibi nnyo ku Katikkiro gwe yalonda gwayagala ennyo yandivuye n'agamba Abaganda tukkakkane Katikkiro nze yamubawa nze ndi bulungi emitima gibeere wamu ne Kabaka ne buli wajja okwogera takyogerangako nti banaye temuddamu kuteeka Katikkiro ku nninga agamba kimu temubongoota kuba abuulira bagezi temubongoota nze ndi bubi eno waliwo olukuŋŋaana lwa Kabaka Buganda gundi egenda okuba e Canada omulangira omu agenda kujja e Canada nze nja mubuuza nti wadde oli munnange munnammwe oba oli taata oba ki naye ffe baakulembera
kirabika ebirowoozo byaffe tebikyagenda kubanga kabaka akulembera ffe bw'atukulembera kitegeeza alina gy'atutwala kati atukulembera bw'abula naffe tubula. Kabaka tetumubanja nti agenda tuwa mmere, kabaka tetumubanja nti agenda tukolera nguudo, kabaka tetumubanja nti atukulembera ffe tumanyi byatukulembera biki byatukulemberamu naye bw'abulawo fenga abaganda twagala kimu kabaka ng'ali bulungi nga mulamu. Tubawaddeyo wiiki emu. abaganda mugenda kolawo ekyenjawulo. Tubawaddeyo wiiki emu. Kale ssebo. Naye mwe mulowooza nti twadduka e Uganda olw'okuba mwali mututaddeko obuzito bwammwe nti mutunoonya nnyo mutukola ki? Twalekayo abantu. Gwe ngamba munnange bw'obanga togenze kubanja kabaka sigenda kuddamu kuwaza bitabo. Ye ssebo. Nga tuwunzika ensonga eyo. Njagala twogere ku nsonga y'aka audio. Akafulumye. Simanyi batukaleete mu mboozi eriddako oba tukaleete wano. Tukaleete kati kale audio kye yafulumye ng'egamba etya? Audio y'abasajja b'emmenga abo. Y'abasajja b'emmenga kati sema okoze dakika mmeka? Nawa na dakika 5 Baade tukalese ne tukaleetera mu mboozi yako. Kuba nako kawanvu. Abantu tugenda bawako katono nnyo katini nnyo balindire ku kinaddako. Ekiri mu ka audio yako? Nedda tugenda bawulizaako ka audio second 5 then balinde tubawunyizeeko. Tugenda tubawunyizeeko. Baroze bakombe ku munnyo bawulire bagunoze. Naye kalekawa mmengo ka audio yako oba tukaleke. Buli wotereko obukyafu mu buliri okakanolesa ebikuubi yenje nkokonyi bisokomi n'emisota n'emmese. Tukaleete tugenda balozaako bawulire n'ekiri mmengo bamanye nti ensi oluse tubasinga okuba we bali. N'emmengo etegere nti lwakusirika naye tuba tulina amagezi. Bambi. Akati tugenda bawunyizaako balozeeko katono tujja kaleeta mu mboozi eddako era balindirire emboozi yonna eddako gye tuddamu okukola wano. So kati katubasibule nga tubalekedde ka sekendi saaka ak'akaboozi muwulize akaboozi k'ekikulu kubanga ka kikulu bonna abakalimu temuli bato. Temuli bato. Mulimu n'okusaba amalobba. Mulimu n'okulya amalobba. Kyemmanyi ndi bonna abakalimu. Basooka emyaka 5 ekyo kimu. Bonna abakalimu beefudde nti baweereza nnyo Buganda nti bali ku mutima. Ekyakubiri n'okulya amalobba tokirekaayo. Baagala nnyo okulya amalobba ku myaka gyabwe n'endabika yaabwe. Kyokka ate nga basiibamu ekisiiba mu Buganda wano. Era ne ka hoteli kali ketoyogeddeko mu kusooka oba mwali mutuwuliriza. Akali awo nga ku kaki. Nako mugenda kutegeera ebikolebwawo. Naddiru kyezi kutulwawo. Era bameka abakafiira mu kacyanga. Abakafiira mu layini eyo be bakatuusaako nkiyite ki? Sigwa buliisa maanyi. Buliisa maanyi. Okukaka omuntu harassment kubanga nedda omuntu bw'onjijjako emmere yange nonga bw'otompa mmere ngenda kutta. Oba nkase. Okwekakaatika. Be bakatuusaako. Be bakeerigomba. Nga bakozesa erinnya Buganda. Naye mmwe abaana bamwe bagenda bonaawona n'abazzukulu. Bagenda gana ekikolima kisike. Eno Buganda bajjajjaffe baagiyiira omusaayi. Nze jjajjange nno yali mulwanyi. N'ekitala kimanyi kyaliyo ekikonge. Yali mulwanyi. Jjajja wange azaala jjajja wangi?
jajja wange omusajja azaala maama wange kati yandibadde jajja wa maama wange yali musajja mulwanyi ng'alwanirira obwakabaka kati ate jajja wange oyo azaala maama wange omusajja ye naye yali mulwanyi yatandikira ku lutalo lw'e Bama yalwanirako e Bungereza ya musirikale wa Bungereza so kati be bamu kuba Bungereza be yakozesanga ennyo ffe musaayi gwaffe mulwanyi tetuli balwanyi Ewe bale kusaba president bwe yabadde ava e Bungereza okuba ekivulu yayitiddeko e Kenya n'alambulako ne ku mbaka affe Muhammad Seginya naye yategeeza nti mbaka tali bubi amina era nti mbaka kati asobola okuwuuta ku mpuuta asobola okuwuuta ku kigere Muhammad Nsereko takyasonda gwe yasonderanga ku TikTok yakoma oba ono yawona omubaka bamusondera ku TikTok omubaka talina parliamentary agundi commission obutamanya bukuyisa nnyo k'omukyala Mukama akukuume beera bulungi weeraba tinge ali taata kaba commentinge ba subscribinge yes sevo bye bye pasa Bujingo mukugamba yani oyo omukulu w'ekkanani na interview naye simumanyi tamanyi omusajja omunnarwanda ali awo waggulu Makerere simumanyi tamanyi eno gye wabeeranga simumanyi mukyala we simumanyi tamanyi omusajja yakusabiranga yakujjako emizimu simumanyi kama akukuume bye